Omutwe avuddeyo n'annyonnyola ku biki ebyaliwo Abannakenya bawanda muliro lwaki Bobi Wine mu mukuba ate waliwo atabukidde poliisi mbu yewa Bobi Wine platform bingi nnyo byogenda okuba nga ofuna oba byengenda okuba nga nkutuusaako. King Saha agamba ki byonna mukaleero akwebiri nnyo ojja kuba nga obifuna. Teyi omukulu alabiddwako ng'ali ne banne era embeera egenda etereera byonna ojja kuba nga obifuna. Munnange gwe weyongera okuba nga wekumira ku NCK munnange wano wokka woofunira amawulire ag'enjawulo. Waliwo yeesimbye mu Precious Remy nti ayagala kubanga amuwawaabira mu bakama be singa anaaba tavuddeyo kwetonda. Munnange bingi nnyo byogenda okuba nga ofuna naye katandike n'omukulu eri mutwe. Oluvannyuma lw'abantu okubanga bavuddeyo ne bamwogerera nti yadduse emisinde n'aleka mukama we yeetaaga kubanga atrainingibwa bingi nnyo nnyini ddala ebyayogeddwa avuddeyo naye abe ng'akuwa sayidi ye muti mmwe bye mwalaba byali si bituufu ebituufu bye bino. Akatambi nakalabye lega ate edize enfuusensi naye ababadde eno mu view eno bakiraba bulala naye ababadde eri bamanyi kye nabadde ndiko oba okitegeera nga ngoba musajja oyo ni mumubuuza kikyatukubira yansonzeemu kimundu n'ansongamu ati nange kwekudde emisinde ate omuntu adduse okomawo ledda Ebyo musajja wattu nno mwogeza ddembe tanyiiga takola ki nga tuvuddeko emunanga Abannakenya ate beewera bagamba nti Abannayuganda mbu muli batiitiizi singa babadde mbu Kenya singa ekintu kyawedde dda. Ugandans youth, the power belongs to you. You should stand up and fight for your right. You should condemn the shooting of Bobi Wine. It is against human's right. That is unconstitutional. Ugandan youths, wake up. Fight for your rights. We as Kenyans, we know Museveni, we as Kenyans, we know Babu Owino is a friend to Bobi Wine. Yeah. If you want to know Kenya, who Kenyan youths are, come and try Babu Owino. Ndio utajua hapa atupangui. Ate ye munnange omukulu ow'ekitiibwa omulwadde Bobi Wine gwe twogerako essaawa ya kakati munnange agenda atereera era abantu ab'enjawulo beeyongera okuba nga beeyiwa mu maka ge okuba nga oba oliyawo bamulabako n'okumukolisa munnange ebyamutuukako bibino. Mukama Katonda waffe ow'ekisa ekingi asaasira abakukkiriza n'abatakukkiriza olwayo tuzze gy'oli nga tukkiriza nti gwe ow'obuyinza asinga ffe ne bwe tuteekateeka naye gwe nga tokkiriza tewali kiba nabwekityo tusaba ggwe obeere ng'okkiriza okusaba kwaffe watusuubiza nti bwe tunaakusabanga onaatuwanga era n'otusuubiza nti bwe tunaakwebazanga onaatwongeranga nabwekityo olwaleero tusabeera ggwe alina obusobozi akyasinze tukusaba otusobozese owonye omuddu woono Kyagulanyi omukulembeze waffe abeere ng'atereera abalyolyomi bonna abalabe be obateeke wala omwongere embavu amaanyi obusobozi amagezi asobole okukulembera obulungi tutambule ddala naye abeere waawangaale naffe tuwangaale tulabe ku bibala by'okulafubana kwaffe eggwanga lyaffe lifune obukulembeze obulungi ate omuwonye obulwadde buno bwe yafunye olw'abalumbaganyi. Mukama Katonda waffe tukusaba otuteekemu abo abagaggawala ku nsi kuno ate era otuteekemu abo abali bamukwesiima oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno. Tukusaba otuwe ezzadde eddungi, tukusaba otuwe emaali ennungi ennyingi ate nga si yakulafuubana nnyo. Tukusaba Katonda waffe otugaggawaze newankubadde nga tututadde mu kuvulubana, otuwonye okukemebwa okwo okujja n'okuluvubana, otuwe emaali eyo esaanidde nga tetulyazaamaanyiza balala. Bw'eba eri waggulu ogituwanulireyo, bw'eba eri wansi ogitugireyo, otukuumire emikwano emirungi ate n'abantu baffe obateekemu omwoyo gwo ogwagala ensi yaabwe n'okulafuba n'okulaba nti ensi yaabwe ekyuka eve mu buwambe egende mu kwesiima. Tukusaba oleeta essanyu eri abaana abato, eri abakadde, eri abakyala
tukusaba oleete essanyu eri abantu b'ensi eno. Tulina essuubi nti Mukama Katonda waffe okusaba kwaffe ojja kukkiriza era ojja kukuddamu. Mukama Katonda waffe gwe tujjanga okwesigamira ebbanga lyonna. Ebyo byonna tubisaba nga tulina okwesigwa nti ddala ojja kutuddamu nga bwe watusuubiza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ate waliwo omwami wuno akukulumidde poliisi nti poliisi mbu yeeyongedde okuba nga ekuumira mbu Bobi Wine mu butaala mbu singa si ebyo byonna tebyandibaddewo mbu kati bamuwadde platform buli wamu CNN wa bibino. Twabagamba mmwe muwa Bobi Wine amaanyi. Bwe yagenze kumukuba mu tiyagaasi kituufu mwogera amazima Uganda Police bamukubye tiyagaasi ku kugulu. Ate tiyagaasi w'amaanyi asobola n'okukumenya. Kati bw'oba omanyi tiyagaasi ali dangerous ate omukubye. Kubanga Bobi Wine si wa bulijjo lwaleero. Mmwe mumwongera amaanyi. Kati ensi yonna BBC ye headline, Al Jazeera ye headline, breaking news, Fox News, manya CNN, manya France TV, manya CGTN ya China ye breaking news. Timeline ye headline, The Guardian mu America ye headline. Amawulire ga France gonna ye headline Bobi Wine opposition leader in Uganda was shot in the leg. Kweli kati ensi yonna kenda wane Kenya chikwewunyisa n'amawulire ge Congo ye headline gende Rwanda South Africa wa ensi yonna Bobi Wine ye headline ku street zona gogolinga genda kusimye gogolinga olabe buli rupapula gwomanyi mu nseno chikwewunyisa ne India gweteka kusimuyo osachinge the top pep orupapula rusingayo ngabora ba New Vision ya one ubadde ire monitor ya one headline Bobi Wine kati mwamunyise oba mwamwongedde amaanyi ovudde n'okwekyo kati amakuba gagenda nsambya American Embassy nkansanga manyeno wansi katwe gonna magale nsambya road eri closed. Chichi ku Bobi Wine warao kati mwakoze biki mmwe mumwongera amaanyi mmwe muleetera n'okumukwatibwa ekisa kubanga tiyabadde ne procession tiri neyabadde amanyi ngu gyali kati wabula Bobi Wine ebyaddala bwe musigala bwe muti security kiba kiraga ku Bobi Wine yafuga abafuga indirect nebanange kati mwakoze biki kati ensi yonna amaaso gali ku Bobi Wine mweno mwe mukola nsobi ebanange. Ate waliwo omukyala ayambalidde Precious Remy oba Rape agamba nti alina okuvaayo yeetonde oba teyeetonze mbu bijja kuba birala mu nabagambye wanaaba teyeetonze mu nnaku 3 mwambuuziza ngenda kola kimpandiise ebbaluwa eno ngenda nja dressing the next media in case kuba ennaku ebulayo olunaku olwo in case tuluyitawo nga teyeetonze mpandiise ebbaluwa yange nga ngenda gya dressinga next media about my dissatisfaction of their services
This is not the content our children are going to be consuming. Abana baffe tubaleke waka. These are the kind of words they are teaching our children to be using. Like your failures in life. I don't want my children to be using that kind of language. Ochitegeera muizo tugamba sifa abakuza, but we leave our children home, they switch on TV. Ochitegeera this is the kind of content gye bafunayo. In case anaaba teyeetonze ngenda wandikira Next Media baluwa expressing my dissatisfaction. In case Next Media tenzizeemu, I'll address my letter to the UCC. Ochitegeera tuli mu era whereby they are not going to be forcing us to consume whatever we do not need. We are only going to consume what we need. That is all. Sinyimirira ku kigambo kyange era nkisigaddeko era ngenda kibeerako. In case she does not come out to apologize, I'm going to write to Next Media. Urachi, expressing my dissatisfaction. Yes, that is all I want. I want to eradicate this poor verbiage from TV presenters being assimilated into our children that are consumers of their content. Yes, you cannot come to a national TV and start addressing issues like that. No, because it's all If it was Omonto Hastings, I wouldn't mind. But you are a TV presenter. There is professionalism. You have a code of conduct. Siso biranche bigamba bebagamba mwongereri abantu. Babadde abantu ba complaining akuba TV presenters ne unprofessionalism waabwe naye nga boogera bwogezi. Me have put it in writing and I'm going to address the issue to the station itself. Thank you. Omuyimbi Kingsa alabudde abagenda mu Chinatown kugulayo ebintu abagambye atya bebe. Tongera okubajukiza bakyali bange layisi wabbe. Ennaku zino bankyogereko naye nga layisi wabbe tebabalimbalimba layisi oyo gwenda abanyaku nyina abantu bakyamukiddemu atambula ne mugwa mu ttagali w'abasajja bano. Waliwo ekintu ekitambula naye layisi wabbe. Layisi wabbe waliwo n'omuceere gwa plastic naye nga gwa sente ntonoko ku muceere guno ogulinakyo omulimu ogwa bulijjo. Layisi wabbe naye ogenda okumaliriza ogulya omaliza ng'olya musikaani. Layisi wabbe tusigale ku bintu byaffe bye tubaddeko mukujjanjaba omanyira ebbeeyi ate musigale nga muwagira abansuubuzi bamwe mubadde muwagira. Bano bajja ne bagula edduuka eppya ne babajja ku bantu bamwe mubadde muwagira ebbanga ddene nga baagala kusuula gali amaduuka. Kati abasuubuzi beekalakaasa emabegaawo nti omusolo kati balimbalimba nti baleeseyo ebya layisi bali babagobe mu bizinensi ng'ate ne bino tebigenda kubaawo bbanga ddene. Njagala nnyo tubeere bagezi ewantu wano. Layisi wabbe layisi wabbe bakubemu tooki mukubeemu tooki mwetegereze ekintu kino kizze kijja okukyamuka kuno kwonna ogamba nti ate tufunyeewo edduuka erya layisi. Layisi avuddewa. Layisi wabbeeyi tusigale nga tuwagira abasuubuzi baffe abadde batuwola abadde batuwagira abadde batusapootinga ebbanga lyonna. Mugende mukikubo gye mubamugula ebintu mu bantu baffe. Mugende mu obwinde gye mubamugula ebintu mu bantu baffe. Musigale mu butale waffe. Kana amaduuka amapya mugaleke ga abagagga abo be baba geeguliramu. Layisi wabbeeyi nze sibuwagira ebyo bebawoza muzimanyi Japaani biki olera biki tulina okusigala ku nnono. Sigale ku nnono tuwagire abantu baffe. Zezikyamukira mu dduuka ppya nga mbadde ngulewa mwami Mugerwa. Zezikyamukira mu dduuka ppya oyo layisi n'amugobye era abali mu komenti abakategedde bajjali bange layisi musigale nga tuwagira amaduuka nga amakadde ate namwe abasuubuzi betuwagira nammwe musigale nga mutuwola. Musigale nga mutuwola oluusi sente tezibaawo mutuwe ebintu sente tujja kuleeta kubanga tuli mu kuva mugana amaduuka amapya ge bali mutuleetera amapya layisi bakyamukiza abantu baleme tuwagira tugobe mu bizinensi ate nga batuleeta emisolo. Layisi wabbeeyi nze kekalowoozo ke mbalekedde bakyali bange otherwise kangende ng'ekikeeki kyange bakireese sirina kirake mbabanja. Layisi wabbeeyi abantu abasoko bajje batunyonyole be bagenda obbaguza ffe tubibanyonyole mulyoke mubawagire. Iffe bakituuzi bammwe ffe bantu mmwe be mwesize ebbanga ddene babaguza biki bye tutamanyi. Bakyamufumusa layini webabigala webabigula webabyongera eddagala webabigala webabigula biki ebyo bebaleeta sipiidi bati
tusigale ku nnono tuwagira abantu baffe layisi wa bbeeyi ate nga we tubeeramu twegendereze ennaku zino mwebale nnyo ono omuvubuka alajjana nga yasoma n'amala naye emirimu ne gibula era essaawa ya kakati alonda bucupa okufuna ekyokulya. Nze nasoma diploma ne certificate ya kuzimba, diploma ya kukanika, nenoonya emirimu gy'obwa engineer ne gibula, nenoonya mu magalaji nga bansaba ssente sina busobozi nenfuna ew'okubeera nengenda mbimuli wali ku lubiri ku bimuli mazeewo emyezi 3 nga nkola ebimuli era mbimanyi nnyo wali ku lubiri ku motorhouse singa ku motorhouse awo ku geti y'olubiri. Kaakati bwe nakolawo omukyala nali nkolerawo omukyala bamuta Shadia nga tasasula bulungi ka ssente nentambula nenkolaki nenvaawo nenfuna emikwano emirala nengenda nenfuna emikwano gyange ogisanga abamu balina bye babeera nembeera nabo myezi ng'ebiri ennyumba nebalemerera tuyingirako ki badugaa tutandika osula ku kkubo nempalirizibwa olw'embeera eyo ng'onoonya omulimu obudde kati omulimu obubeera ng'oli mukyafu ng'olina ekifo kye walifunyemu omulimu oluusi naye nga tebasobola kukkiriza olw'okuba bakulaba oli mukyafu. Embeera eyo nenoonya emirimu egibula nempaliriza okugenda mu bicupa. Njagala ndage oyo yenna ali eyo kati obudde buno newe byatuuka ani akumanyi oli mwana waani era ani akututte mu kintu ekyo kyogendamu kyoyagala bwa makanika ani agenda okutwalayo akuteekeyo nti oba oyagala kuzimba ani agenda okutwalayo akuteekeyo oli mwana waani weesigwa agenda kubujjawa kati embeera gye tutambuliramu eyo yonna ali yasoma sikumalamu maanyi osobola okusoma soma naye kati obudde buno bangi bannaffe betubeera nabo basomye ne betubeera nabo basomye buli kimu diguli azina empapula azina buli kimu naye emirimu nga tewali. Noonya emirimu ne gibula ogagende wantu ofuna omulimu ng'akikwetagisa okuteekamu akasente k'otayina wakati nze embeera gye ndimu nonda ebicupa wakati kiro ebicupa ebisinsi 5 nonda ecupa omanya nti ogenda funamu ekyokulya obutasikirizibwa kubba bakuba omuntu bakutte kyovula nkwate kutiye naye ng'emirimu naginoonyako ne gibula bagamba bakyafu bakawenja ababbi naye gwe osobola okuba nga fine tuli mulimu ababbi naye gwe osobola okuba nga toli mubbi naye ng'oba ng'oli kawenja weese kutiya omuntu akutwalira kyekimu n'oli kyoli muki oli mubbi. Yembeera gye tuyitamu egyo tutambuliramu. Yeruye Uganda yaffe munnange bw'oba olina w'oli bagamba nti totakalimu k'olina nga tonafuna mwana mulenzi embeera yamufuukira kabasa atambula ne gawuni ye ku mutwe kubalaga nti munnange yasoma era muyivu naye embeera ekyagaanye. Tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti wabanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo.